Ssuula ey'okubiri egamba nti lwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka. Ye ssuula yaffe ey'okubiri. Memba Saalongo Achoomu Apuli Ntambazi Nawolovu Kiyita Waggulu yali awezezza emyaka egy'obukulu emirungi 40 malamba era nga mu myaka egyo yali akoleddemu ebintu bingi eby'amagezi ag'obukujjukujju mpozzi n'obuzira. Yali asomye nnyo anti ng'amabaluwa g'amasomero agalaga bwe yayita obulungi alina boogi. Kiyita Waggulu ono teyabuuzibwa pulayimale 7 ng'abalala mwenna bwe mwabuuzibwa. Kiyita ebyo teyabikola, naye yalina ebbaluwa eragira ddala nga bwe yali yayita obulungi ennyo ng'era yayitira mu ddaala lya waggulu nnyo mwanattu. Kaakati Joseph Ochoomu ye yali nannyini bbaluwa eno mu kusooka, naye ye teyagenda mu siniya nga kitaawe talina ssente. Ntambazi ono Kiyita Waggulu n'agimugulako era yeewuunyisa nnyo kitaawe omusajja mukulu Balamu tebeeteekerwa bwe yamugamba nti taata tegeka okumpa ssente za fiizi. Ndowooza owulira abaana, taata tegeka ssente z'okumpa fiizi. Ko musajja mukulu nti gw'atabuuzibwa onoosomawa? Ko Kiyita nti taata ate abantu basomawa? Era mwana wange Kiyita Waggulu ebbaluwa eno yagikozesa n'ayingira mu ssomero lya siniya. Olunaku olwasooka mu ttaamu Kiyita gye yayingiriramu mu ssomero lino, abaana bonna abapya abasomesa baabagisaaya ebbaluwa zaabwe eziraga nga bwe baayita. Mu mabaluwa gano kwaliko n'ebifaananyi byabwe. Ne Kiyita ssebo yajjayo eyiye ebbaluwa gye yali aguze kwa Joseph Adams Achoomu, kyokka ng'era kuliko ekifaananyi kye ssebo. Ebbaluwa yali eraga nti yali afunye obubonero obulungi ennyo era omusomesa olwamutunuulira n'amwagalirawo. Omusomesa yalabula abayizi abapya okwewandiisa mu mannya ge baagala gabeere ku bbaluwa zaabwe eza siniya ey'okuna nga bamaliriza omusomo. Kiyita yasekera mu ttabi lya ngalo ng'eno bw'agamba nti obuulidde mufuuzi kwennyamira. Omusomesa olwamulaba n'amubuuza nti ate gwe Sserugooti gwani? Omulenzi n'atandika okufukumula olukunkumuli lw'amannya nti Sebo, nze Yusufu Apuli Ochoomu Ntambazi Nawolovu Kiyita Waggulu. Ko omusomesa nti maama amannya go nga mangi ate n'agamu nga tegakwatagana. Ko Kiyita Sebo gonna gange, agamu mabbule bubbuzi. Omusomesa yaddamu kuseka majeemulukufu nti abaana b'ennaku zino bakyamufu bannange, naye nze nzija kugasalako nkuyite Kiyita, wabula ku bbaluwa yo eri kusiibula mu ssomero gonna tugenda kugamalayo kubanga gonna era tugatadde mu regisita. Bw'atyo Yusufu Apuli Ochoomu Ntambazi Nawolovu Kiyita Waggulu ng'atandika kusoma. Kiyita Waggulu yakuba omupiira mu ssomero Mukerere n'amwenya ate nga tawenyuka misinde gya kafubutuko awe n'enyambwa. Wabula okujjako ekyo ekyemizannyo ebirala nga talina kyali wadde akatingininya ng'akati eyafunawo ebbaluwa y'ekyomusanvu ennungi, wadde akatingininya mu bwongo nga temuli ate nga mu kulwana asulayo 2 olwayogerangako bw'ati n'omala omuwakanya nga yakubwaguliza dde oluusi olwamalanga okukukuba bw'atyo ng'adduka ate bwe kyabanga kimutisse ng'asigalawo ne bubeefuka. Naye nno mukama wange ng'ani amwegezaamu okumusobola oyo. Bwe yavumbamu bw'ati yatandika omuze gw'okwagala abawala. Oluusi abawala bo bennyini be baamwagalanga. Ino lyayagalika mpozi nga lyalina ku ntimbi. Mu butuufu yali mulenzi ng'alabika bulungi nnyo. Yali muddugavu tibitibi, yalina entumbwe ennene ate ng'alina n'akabina ennyindo nga ya Kiganda nga yabibinalamu katono. Yalina emimwa gya kasamamya, ebisige bye nga bya nnanda, omutwe nga gwa masiga. Abawala bwe baabanga ku mupiira kasita omupiira gwaddanga gyali n'olyoka owulira enduulu Kiyita. Abalala gamba nga Nakirya bwe baali batuula awamu mu kibiina ng'amannya bagasirisa ne bamuyita oba bamuyita Jo, abalala nga bamweyitirako Yanko
naye mukwano gwange Kiita bwe yawuliranga ku mannya ago lwe lwamala n'awulira ku linnya lya Jjo oba Yanko nga bw'akuba omupiira ayinza n'okufiira ku muntu. Omanyi yakubanga eno mu kifo eky'ekisenge emabega naye nga bwe kakutanda n'omala oyabula n'ekimama ng'okugulu onozzaayo bulere. Era yateekawo ne likoda mu kumenya amagulu ga banne kubanga bwe yaviira mu ssomero nga mu mipiira egy'empaka 23 amenyeddemu abantu 16 balamba nga bamenya amagulu oyo Kiita gw'olaba. Kyokka obusajja nga bwe baga nti busiŋŋana. Olunaku lumu waliwo akalenzi ke bayitanga Twase kaagenda ne kaabula bwe kati nga kamaze okusala ekisenge ky'abazannyi bo kwe kugoba bonna. Kiita bwe yakalaba n'alyoka afubutuka emisinde akakube akatugga obugulu naye maama nnyabo oba kamugenderera katya. Bwe yakatuuka kaati ne kamusala nga kawembe ko Kiita nti tondabanga n'abanga akabuukira kyokka ko ne kamwewogomamu katono kati. Olwo n'alyoka yeerindiggula ennume y'ekigo ko akalenzi ne kakuba ggoolo eyayuza n'akatimba. Naye nkugamba abaana bayeyereza Kiita kumpi kumutamya na ssomero. Abantu balamu obalabye be bamuwaana kyova olaba saagala lusuutirizo olwo saagala mukwano gwa lusuutirizo saagala. Kaakati munnange ng'okulwana n'okukwana abawala okutadde wabbali. Kiita yalina emize emirala mingi ku ssomero. Yawandiikanga eby'obuwemu mu buyumba obukyamirwamu oluusi ne ku mbaawo. Yabbanga era n'okukweka ebitabo bya banne. Era olumu omukulu w'essomero kyamuyitirako n'awandiikira kitaawe wa Kiita ng'amuyita agende bamuteeseeko. Ekibyo omukulu w'essomero ebbaluwa yagiwa Kiita yennyini nga bw'amulumiriza nti taatawo bw'atajja todda. Bwe bwakeera enkya Kiita yaddala mu kukugwa bbaluwa nga baguwandiikidde omukulu w'essomero. Ebbaluwa yali yeetondera omukulu w'essomero okuba nti taata wa Kiita yali tasobodde kujja kubanga yali ku safaari e Nairobi ate nga nnyina yali afiiriddwa nnyina jjajja wa Kiita ate nga ne ssengaawe eyandizze yali ku ndiri. Ebbaluwa mbu kojja wa Kiita yali agiwandiise anti naawe olumanyi olugero olugamba nti gw'otoyise naye si muzibu kulimba. Ate munnange omukulu w'essomero olwakwata ku bbaluwa yaddamu ekigambo n'ekimu wa mpozi ekyokusaasira Kiita okufiirwa jjajjaawe. Olwo nga Kiita aluyitako. Kiita lwakuba musajja wa ddalu togamba nti teyalina mikwano ku ssomero. Mu butuufu ne mu basomesa bennyini yalinayo enfiira bulago ze gamba nga Mikayiri Masaayaaye. Abaana gwe beeyitiranga n'amasatwe mbu kubanga ku mma zino 2 ezisooka ku mannya ge eno ennyukuta eyamma ey'okusatu nga bamuyita Mimwa olw'okubanga yalina emimwa minene. Bwe kityo mu bufunze ne bamuyita ma oba MMM. Mwami Masaayaaye ono nga si wa lugono mulwadde olaba ne bwe yabanga anyumya bunyumya naawe era nga bw'oseka akukyappa oluyi. Bwe yanyumyanga nno n'akubuuza nti okiraba ne kakutanda n'oddamu nti nkiraba. N'alyoka akusimba oluyi ku bibegabega nga bw'agamba nti bwe nnaanyumizanga wamma nnaanyumizanga gwe. Togamba nno nti yakwekubyanga yakukubiranga ddala oluyi lwe bayita nva mu mba. Ate bwe kyatuukanga okukuba abaana okw'okubonereza maama nnyabo nga n'abeemagombo abaana banaabazuukusa. Tewali muntu n'omu ku ssomero wadde abasomesa eyayagalanga okubeera ne Namasatu ono. Era mpozi eyo y'ensonga eyabafuula ab'omukwano ne Kiita ono anti baalugera dda nti ebinaku n'ebinaku byagalana empologoma bw'erwala ensiri erumika. Kubanga wadde Kiita abaana baamwagalanga olw'okukuba omupiira naye nga bamutya bugo. Kiita ne Misayiri ono baalina ebintu ebibagatta 2. Bombi baali baganda naye nga tebamanyi bulungi bika byabwe lwakuba Misayiri oyo baamulonda ku kkubo mucuucu nga nnyina amusudde omwo. Ate n'ono Kiita naye oluvuuvumo nga lugamba nti naye mu kika kye baamugobayo bugobi. Kaakati ne balyoka bagatta obunaku bwabwe ne babujjamu omukwano. Ensonga endala eyabagatta
baali bantu b'amasanyu. Ate mu kuteeganga abawala nga be bammo, maama olaba Misayiri ono yayitanga abawala basomesa okuyingira mu kisenge ewuwe ng'ali mu ttawulo yokka, ate omuwala yenna bwe yamusanganga mu ttawulo nga ye omusomesa yeewugulaza nti mwana wange tokonkona, kale ebitabo biteeke wali ku ssanduuko, ompe empale yange eri ku musumaali awo. Mukama wange nno omwana kakazi katuwe kafukamiranga okumukwasa empale y'essebo, yakavumbagidde dda. Omwana yakandanga kuwoza mpunyavu nga y'essebo Misayiri nange ekitonde ekikazi kirina ennaku mu nsi muno nga ssebo ye Misayiri avumbagidde amufuukidde omuteego. Misayiri obwana bwonna yali abumazeewo ng'abufumbiikiriza mu ngeri eyo ssebo, era ne Kiita bwe yalabira olumu yafumbeekereza kannantezaawo mu ddiiro oyo Kiita, mu ddiiro lya Misayiri eyakawonya nno yali luntamye omupakasi w'awaka. Yasanga bukyabeefuka n'atakiza enduulu. Kwata ye yaddirira abadduukirize bazze eddenzi balirize ku migwa, emikono ne bagifuula ekyensuti. Balyambusizza ku ofiisi, wabula baba bali walaawala balitwala, bali basaza oluguudo okugenda ku ofiisi nannyini maka mwami Misayiri. Anti olwo yali azze ne yeejuumuula nti bannange mmwe lwaki mutuswazaswaza? Omuwala akyasoma, mwagala tumwanike buli muntu yeerolere. Nze mbivuddemu. Yegwe luntamye wakako, emirimu gy'awaka wagimaze, kale ddayo mangu eri eka, bino tebikukwatako, bino bye byakuleeta. Era awo omusango we gwafiira. Ekibi omukulu w'essomero yali taliiwo, ate era tekimanyiddwa na bulungi nsonga yabagaana kumubuulira ng'akomyewo. Ekyekitalo okuva olwo Kiita yeewombeekako era n'atandika okuweereza abasomesa nga talina bwesigolo bwonna. Ekyasinga okwewuunyisa buli omu kwe kutandika n'okukola obulungi mu ssomero. Mu butuufu mu ttaamu ey'okusatu mu siniya yali wakubiri, era buli lusoma amagezi yagajjawo ono, era buli lusoma ebibuuzo yabikubanga budinda okutuusa lwe yatuulira ddala siniya ey'okuna. Wabula ebibuuzo bya siniya ey'okuna ebisembererayo ddala byamumegga n'enkoona n'enywa. Ate lwaki? Naye mbu waliwo ensonga entuufu ddala. Omanyi mu kubuuzibwa kwonna okwa siniya za wansi, munywanyi we oli emu ye yaterekanga ebibuuzo by'abasomesa byonna. Bino ebisembayo byajjanga butereevu buli lunaku mbu nga biva ku poliisi eyo. Ate bambi Kiita yagenda okumanya nti ebibuuzo babiterekaawo ku poliisi nga sigaddeyo olupapula lumu lwokka olw'okubuuzibwa. Yaligenze ku poliisi n'akola ki? Mbona ye yasaalirwa nnyo obutategererawo mbu ebibuuzo ebyo bituukira ku poliisi. Yalisaze amagezi gonna n'abiwuuta buva. Muganda wange amampaati ga Kiita ge bagamba geegoloza omukadde ku makya ng'agenda okuwanvuwa nga tegasoboka na busobozi. Olunaku Kiita lwe yafuluma essomero yakola effujjo ly'otalabanga mwanange. Yeetikka ebitabo kumpi kubimala mu ssomero, ate n'anywa omwenge ne mukwano gw'oyo ako kasajja ako Kamikayiri ako, era okugenda okutuuka eka ng'embwa giyita nnywa. Singa nno yakoma ku ebyo nandigambye nti kale. Naye ku makya g'olunaku olwo, era nga tannakongojja Mulangira Ssegamwenge, yakola ekitakulwa mutiitizi bwe yayingira mu ofiisi y'omukulu w'essomero. Omukulu taliimu, kyokka yo ofiisi teyali nzigale kubanga mu butuufu era Kabwejjungira yali tali wala. Kiita bwe yakonkona teyalinda kumwanukula, yayingira buyingizi ng'atuula ku mmeeza ya mukulu Ssebu Ssenkaggale. Kwaliko ebintu bingi nga mu byo mwe mwali n'endyanga eyalimu amabaasa agalimu emisaala gy'abasomesa. Naye mwana wange musajja w'abandi ono Kiita teyaliimu nnyo ngalo era ensawo teyagifaako. Ekyamutwala nno omutima amangu ye sitampu y'omukulu w'essomero. Eyo yabuukawo mangu nayo n'agikuba ekkooti era yeekwanya mangu. Headmaster agenda okudda yasanga Kiita yeewombeese ng'anaawona eddalu. Omukulu w'essomero yamubuuza kyayagala ko ye nti
Ssebo nzize kukwebaza olwa byonna byonkoledde ggwe wamu n'essomero lyo. Manye sibadde mwana mulungi naye weebale kungumiikiriza era ssebo njagala kukusiibula. Omusomesa yabuuza munda nti ono ye Kiita gwe mmanyi naye ndi kimulala ng'akyuse nnyo. Naye ate ye kennyini we yatandikira okwekuba endobo ne yeebuuza kyabadde yeebuuza naye yeeyogeza munda ye nti nange ate mbadde ng'omusiru. Okuyigirizibwa kye ki? Si kwe kukyusa n'ofuuka ky'otobadde naddala nga weeyongedde mu maaso. Yusufu Achoomu Apuuli ono Ntambaazi Nawolovu Kiita waggulu akoledde ddala ekyo kyennyini ekimusuubirwamu. Twamutunga ku luti ne tumuwujja ku kyoto kye bayita buyigirize era kati afuuse. Wabula ekyewuunyisa naye ng'ate kisanyusa obutafaanana nnyama eteyidde bulungi nga gye ntera okulaba mu baana abalala. Yona ayiiridde ddala tasigaddemu lusaayisayi era singa kubanga kubadde kwengera Kiita si yo w'ekibogwe naye ayengeredde ddala. Ebirowoozo bino byalwisawo omukulu w'essomero okusiibula Achoomu ono Ntambaazi kyokka oluvannyuma yasisimuka okuva mu birowoozo n'amusiibula nga bw'amwagaliza omukisa gw'omu nsi muno ng'amugamba nti bw'osanganga obuzibu bwonna tosibangamu oddanga buzi gye tuli. Nze ne bwe ndiba siriiwo essomero n'enkola yaalyo byo tebivaawo. Kale weeraba. Yusufu Achoomu Apuuli Ntambaazi Nawolovu Kiita waggulu naye yeewuunya nnyo okulaba omukulu w'essomero bye yali amukoledde era n'amusiibula. Olwo n'alyoka yeeseebuulula mpola n'aggula oluggi n'afuluma era n'aggalawo oluggi nga talukubye. Naye mukama wange kyazira kubuulirayo n'alyoka atema emisinde emizibu yogayoga wa munne emu. Bwe yatuuka eyo n'atandika okwogera ng'ayogerera kumukumu ate nga ayogera waggulu ate nga ne byayogera tabisimbako nnyo mannyo. Olwo yategeerera nti mukwano gwe yali alina ekizibu ky'okulegesa. Kyewuunyisa Kiita ewa mukwano gwe wano teyalwawo n'addayo eka. Olwo yali afuuse muntu mukulu era ng'ebyessomero abisiibudde kyokka yaddayo nga musanyufu nnyo kubanga wadde essomero lyali limusibidde entanda ey'amenvu ye yennyini yali yeesibidde ya bikongo ye nga bwe yalowooza olwa sitampu y'omukulu w'essomero eyamuli mu nkwawa.